Emitwe gy'amawulire ekituufu kizuuliddwa ku katambi k'obuseegu akatambula akagambibwa nti ka John Blac. Wabula ate ye Minisita Betty Nambooze ayogedde ku kika ky'abantu abagenda okusobola okufuna ssente za COVID-19. Abantu b'ekiwuluhulwa bo COVID-19 bamuyita ddogo. Wabula ng'ate omubaka wa Mukono Municipality Betty Nambooze Bakireke embeera gy'alimu mbi ddala yeetaaga ssaala zaffe. Leero mazaalibwa g'omumbejja ssanga lya Mbogo Katrina. Wabula ng'ate ye omubaka Ssegirinya Mohammed akyagenda mu maaso n'okutabaala ebitundu eby'enjawulo ng'ayamba ku bantu mu kiseera kino ekya COVID-19. Omugagga Lwasa ssaako n'omugole we Angel nabo challenge ya process by process tebalese mabega. Era nga tukyali mu buufu bwe bumu, omugagga Lwasa ayogedde ate katambi akatambula ak'obuseegu akagambibwa nti ka Diana Nabatanzi. Mu byewuunyisa tukuleetedde ekika ky'abantu abayitibwa bamulusi era nga bano basala emimwa gyabwe ate oluvannyuma ne bagireeguula ne bateekako akasowaani. Galindirire mu bujjuvu. Balungi abaagalwa, kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Omumbejja Aisha Nasulu nze mbabuuzaako ngamba nti mukola ky'amaanyi mwenna abasubscribinga ku channel eno. Mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo wabula mbasaba mutegeko n'akadde esakira ti buli vidiyo yonna yonna gye nteekayo butereevu mujja ne musobola okubeera ng'ate mugikaanya. Nammwe abatannaba kusubscribinga bambi it's high time you subscribe kubanga osubwa ebigenda mu maaso ate ku channel eno. Butereevu nnyingiddewo okubeera ng'ate nkutuusako amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako oboolyawo n'ebitundu ebitwetoolodde. Era nga ntandise n'akatambi kano ak'obuseegu akatambula akagambibwa nti kwa muyimbi ono John Blac eyatuyimbira akayimba nga nyoola akamoto kamulumanyi simanyi bulungi tayito yaalwo naye omuyimbi oyo mwenna kyemanyi nti mumutegeera bulungi. Kinajjukirwa nti akatambi kano katandise kubeera ng'ate katambula lunaku lwa ggulo. Mbutuufu obutambi buno obw'obuseegu bususse. Tujjukira Mubzi Katende abaana abo obutambi bwabwe obwo bwatambula all over social media. Tuba tuli awo ng'ate bafulumizza akalala bagamba nti Diana Nabatanzi. Wabula ne tukizuula nti asi Diana Nabatanzi. Kate tuba tukyali awo eggulo ng'ate bafulumya akalala nti ate bannange oyo John Blac. Wabula ate muganda wange tugenze okizuula ng'ate n'ono naye si John Blac. Nga olaba ebifaananyi ebyo ebibiri omusajja oyo afaananira ddala John Blac. Ekyaviiriddeko abantu okubeera ng'ate bagamba nti oyo John Blac z'enviiri z'omusajja oyo ssaako ne chain emuli mu bulago ssaako ate ne galubindi ezo z'atajjaako. Ng'ate oba weegendereza bulungi embeera za John Blac bw'ati we yeeyisa. John Blac tajjaako galubindi, enviiri ze zeefaananyirizaamu we zityo ssaako ate ne chain emubeera mu bulago. Y'ensonga lwaki kyayanguyidde abantu okubeera nga bamuyita John Blac naye ng'amazima gazuuliddwa nti bambi oyo si John Blac n'akamu n'akeddagala. So kansuubire baganda bange ekyo nsobodde okubeera ng'ate nkikiriyalinga. Ng'ebya John Blac tubizizza wabbali ate ye Minisita Betty Nambooze avuddeyo n'ayogera ku kika ky'abantu aba bagenda okuganyulwamu oba bagenda osobola okufuna ku zino ssente ez'ekiseera kino ekya COVID-19. Kinajjukirwa nti Prime Minister yasooka ovaayo omukyalo oyo Robinah Nabbanja n'ategeeza nga wagenda osobola okubeera ng'ate agabira abantu ssente zibayambeko ate okuyita mu kiseera kino ekizibu ffenna kye tumanyi obulungi. Wabula olunaku olwaleero Minisita Betty Nambooze ye yavuddeyo ate n'ayongera ddala okuggumiza ku kika ky'abantu abagenda okufuna ssente zino. Si buli omu nti agenda zifuna wabula waliwo kategori y'abantu abalina okufuna ssente ezo. Era yagambye nti okugeza ng'abantu abaliko obulemu, abakadde ssaako ate n'abakyala. Wabula abakyala era nabo balina okubeera nga bagwa mu kiti ky'abantu abatalina busobozi kubeera nga beetuusaako ekintu kyonna mu kiseera kino ekya COVID-19. Era yanogoddeyo bizinesi emu n'ayogera ku saaluuni. Eyo bizinesi gyasobodde okubeera ng'ataanegulayo n'agamba nti kati ng'abakyala abo abakola mu saluuni mu kiseera kino yayogedde bingi ddala naye nga bebo abantu abagenda okubeera ng'ate bafuna ssente ezo. So muganda wange oba omanyi tisogwa mu kategori eyo ssente zino munnange tozisuubira. Kola birala nnyo. Ate era kinajjukirwa mbu bagambye nti bagenda ku trackinga amasimu gaffe oba amasimu gammwe abali mu ggwanga lyattu Uganda balabe obadde tofuna ku ssente eyo kuva bwe
bweru nti ate bannange obadde oyingiza gundi akusindikidde oba abadde bakusindikira za bizinensi oba abadde bakusindikira nga ku ssimu yo ziyitako buyisi bo kasita banaalaba nti gundi abadde receiving ssente weeziti oba buli mwezi oba buli wiiki gwe tebagenda kubeera nga ate bakuwa ssente zino wabula ekyebuuzibwa buli atalina busobozi ssente zino anaasobola okubeera nga azifuna. Katulindirire kasita munnange tukyaliwo amaaso ku lutimbe ate ebigere ku ddongo ng'ebyo tubitadde ebbali ebya minisita Mongi tudda ku bantu b'ekiruhurwa bano nno munnange bakyali bubi nnyo kubanga ate bo COVID-19 bamuyitira ddala ddogo eriwedde emirimu era bwe bafuna omuntu alwadde COVID-19 mu kitundu kyabwe mu kifo ky'omuddusa mu ddwaliro ajjanjabibwe bo bamwetikka kumwolekeza mu ssabo nga bamwetika kumwolekeza mu ssabo ate munnange bajjajja basobole okubeera nga bakola ki bamujjanjaba kale munnange nno y'embeera eyo. Ngenda kuba nkuterawo ka vidiyo k'abantu bano mu vidiyo yange genda okuddako ey'amawulire era ngenda kusaba weekumire ku mukutu guno obutasubwa vidiyo eno sigenda sobola giteekawo wano lwa nsonga mpanvumukko so ngenda giteekako nga yeeyawudde nsobole n'okubeera nga ate mbirambulula bulungi nnyo bulungi ddala. Wabula nga tuvudde ku bantu b'ekiruhurwa tudde ate bambi ku mukyala Betty Nambooze Bakireke ono ffenna gwe tumanyi obulungi omubaka w'e Mukono municipality. Omukyala ono embeera gy'alimu mbi ddala era bannange yeetaaga ssaala zaffe tusaba Katonda asobole okubeera nga bambi amutaasa. Ekimuluma mu butuufu tekinnazuulwa teri yayogedde ku kimuluma wabula ng'engambo ziyitingana mbu ateekwa okuba COVID-19 wabula ng'ekyo kinabeera ate confirmed wabula nga wekinabeera confirmed era butereevu nja kuba nkomawo wano mbabuulire wabula nga bambi tusaba Katonda asobole okubeera nga ate bambi amutaasa mu mbeera eno gy'alimu. Ng'ebya omukyalo oyo Betty Nambooze tubitadde ku bbali leero bannaye mazaalibwa g'omumbejja Sarah Katrina Sangalyambogo Nachwa leero bannange lwawezezza emyaka 20 beddu era bannange tumwagaliza amazaalibwa malungi ag'essanyu ate era tusaba Katonda ayongera okubeera nga awa emikisa emirimu gy'emikono gye guno omwaka omupya ogumwekaseeko mbutuufu gumubeerere gwa mikisa myereere. Ebyomumbejja Sangalyambogo katubitadde ebbali tudde ate ku mukulu Segirinya Muhammad ffenna gwe tumanyi obulungi omubaka oyo wa Kawempe North ono bambi kinajjukirwa nti emabegako yavaayo n'ajjayo ambulance 2 bweddu era bw'atyo n'agamba nti emu ya Kawempe North ate endala yo egenda kuba etambula ebitundu ebyenjawulo ng'etambuza abalwadde era bw'atyo n'atongoza n'eddwaliro n'agamba nti eddwaliro lino abasawo tuleetedde ddala bano abakugu omulwadde wajja tusooka kumuwa ku kyakulya kuba abamu bambi taba na mulwadde naye nga njala yeemuluma so bambi yayogera ebintu bingi awo nno we yatongoleza ne segibokisi era ng'agamba nti buli mulwadde ajja ne bamusiibula bamusimba ka segibokisi kano nno nga munnange kakubeera ng'ate asevingiramu ssente. Teyakoma okwo omubaka ono akyayongera ddala n'okubeera ng'ate ayamba abantu ab'enjawulo era nga ne leero abadde ayitaayita bw'atyo n'agwa ku mwana mulenzi ng'ali ku mataffaali g'akuba bambi n'amusimba emitwalo 10 beddu saako n'okubeerako ate ebigambo ebizimba byamugambye era bw'atyo n'amusimba ne ka segibokisi segibokisi ke kabokisi omukulu ono Segirinya ke yatongozza ng'akabokisi kano wakawa omuntu yenna alina okubeera ng'akasevingiramu ssente. Mumanyi buno obubokisi buno bwe tugula n'obeera ng'ate oteekamu 10 weezityo so naye Segirinya bw'atyo yatongozza busegibokisi bwe segibokisi era bw'atyo wakakuwa akugamba nti munnange olina okubeera ng'ate osevinga kasente so bannange bebyo eby'omubaka Segirinya bambi ye yagambye nti ali mu kye bayita 100 days ze yatusuubiza nga amaze okulayira. Kinajjukirwa nti omukulu ono we yali tannalayira yatusuubiza n'atugamba nti nze wajja kubeerawo kye bayita 100 days era nga ye agamba nti ze zino zaalimu era zezo ze yaleeteddemu ate ambulance ezo n'atongolezaamu n'eddwaliro era ze zino zaakoleramu bino byonna okubeera ng'ate bambi atambula ng'ayamba bambi ku bantu ab'enjawulo mu kiseera kino ekya COVID-19. Katusuubire nti n'ababaka abalala bannange banaamukoppa ne bava mu kubeera ng'ate bo banoonya bululu we bamala obbufuna ne baddeeyo ne beetuulira katusuubire nti nabo banaamukoppa ne basobola ate okubeera nga bayamba ku bantu bambi abali mu bitundu byabwe eyo. Ng'omubaka Segirinya tumutadde ku bbali tudda ku mugagga Lwasa ate bannange n'omugole we Enjo nga mubalaba we bamema bano nno nabo challenge ya process by process teyabalese mabega beerabireko.
yantwala process by process. Yena lwakubanga ye namusanga mukugu ng'amanye engeri y'okukwatamu omuntu ali naive. Kubanga yantwala process by process. Yena lwakubanga ye namusanga mukugu ng'amanye engeri y'okukwatamu. Bebo munnange omugagga Lwasa saakati munnange n'omugole we Enjo bali mu bamemma kugamba omukwano gubatta omukwano gwo bannange guli mu 10 ddala wabulanga Diana Nabatanzi bukyalya ssente leero yali amuza mukulu ono kubanga buli posti gy'avaayo n'akola amukalakatira ddala buli posti gy'avaayo gy'akola ayongera mu maaso n'okubeera nga ate amukalakata wabulanga nze neebaza omukyala Diana Nabatanzi okubeera nga bambi yasalawo n'amusiriikirira kuba kati omuntu ngono ovaayo nti omuddemu muyinza okubeerawo omwaka mulamba nga muli ku nsonga eyo yeemu wabula ye akyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga amukalakata amukoona amukalakata naye nga munnange bye byate ebigenda mu maaso ku mukulu Lwasa n'omugole we Enjo wabula ng'era tukyali ku mukulu Lwasa y'omu yavuddeyo ate n'ayogera ku kano akatambi akatambula akagambibwa nti ka Diana Nabatanzi akatambi ak'obussegu mukajjukira baganda bange era ng'eggulo navuddeyo n'embeera ng'ate ntangaza ku katambi ako oli yakutte akatambi n'akasalamu ebifaananyi ng'era ebifaananyi obirabira ddala olabira ddala Diana Nabatanzi awedde emirimu ng'era ebyo ebifaananyi bibatambuza bagamba bannange mulabe Diana Nabatanzi mulabe Diana Nabatanzi naye ekyamazima kyagenza ozuulibwa ng'oyo si Diana Nabatanzi yali mu katambi kati nno omukulu Lwasa yabadde leero mu interview emu nga bamukolako interview ng'era bamubuuza ebibuuzo eby'enjawulo ku katambi kano nga bagamba nti yasasudde okubeera ng'ate ebifaananyi ebyo ambuzibwa all over social media era mbu bagambe nti oyo Diana Nabatanzi wabula bambi leero yagambye nti ekyo ate kyo tannakikolako era yagambye nti abantu bo bamanyira bumanyizi kubeera nga bamuvuma naye ate kino kyo ku luno bambi teyakikoze ate nga wayogera bwatyo nange nnyinza okukkiriza lwa nsonga omukulu ono tumumanyi bulungi nti ye kyakoze teyeekwekerera ali so open ali straight forward kye yakoze akyogera nekyataakoze agamba nti ekyo saakikoze so yagambye nti bannaye ku luno temumuwaayiriza talina kye yakoze wabula ng'eggulo we nayogedde nti ekyaleetedde ddala abantu okukkiriza nti omukulu ono ye yatadde akatambi ako kubeera nga yasoose genda ku peegi ye n'apositinga mbu ndeetendeete mbu bukyanyonoona naye ate kano ko ayinaawo bingi nnyo bye yapositinze so ensonga lwaki abantu kyabanguyidde okukkiriza nti ono ateekwa okuba nga omukulu Lwasa yakitaddemu emikono wabula bambi bino byonna yabyeganye n'agamba nedda bannange ku luno omumpaayiriza simanyi nange katambi gye kaavudde era sinnakafulumyako wabula bye bamubuuzizza oba ddala ayinayo obutambi bwa Diana Nabatanzi eyo bw'ateresa ate munnange mu ggalale ye awo yaseseewo busesi talina kye yayogedde wabula yaseseewo busesi katusabire Diana Nabatanzi ate bambi omukulu ono aleme muswaza kuba ye munnange ekyokuswaza takirinaamu buzibu n'akamu n'akeddagala wabula gega amawulire agasobodde ate okubeera nga gagenda mu maaso ennaku zino oba olunaku olwaleero mwe bali kubeera nga ate mugawuliriza wabula ate wetudda ku kanyomero kaffe ak'ebyewuunyisa mu nsi leero tukuleetedde ekika ky'abantu nga bano bo basala emimwa gyabwe ne bagireegula then n'oluvannyuma ate ne babeerako akasuwaani ke batuuzaako bo ke bayita kalip plate abantu bano bava mu kika kye bayita bamulusi nga we tunalaba nti wano mu Buganda tulina ekika ky'Abaganda mu Uganda tulinamu Abaganda tulinamu Abasoga ebyo byonna bika biri mu Uganda tulinamu Abasoga tulinamu Abaganda tulinamu Abagishu byonna bika biri mu Uganda so ne bano bava mu Mulusi tribe naye nga bava mu mawanga nga Ethiopia saakati ne Tanzania bano abantu gega amawanga mwe bava Ethiopia na Tanzania naye ng'ate bo bagwa mu kika ky'abantu abayitibwa bamulusi era nga bano abantu be bakolera ddala ebikolwa ebyo ebiri wiyadi nga we tulaba nti wano mu Uganda oba wano mu Buganda naffe tulina ennono zaffe ze tugoberera ate ne bano nga we mulaba baana bawala abo nayo eyo nnono ewaabwe era omwana kasitaweza emyaka 15 ku 16 bamukwata ne bamusala omumwa ne bagugaziya ate ne batuuzaako kalip plate yako era bo bagamba nti
omuntu asinga okubeera ne kalipu plate nga kanene ku mumwa gwe gyakoma okubeera nako gyakoma okubeera ng'ate asikiriza abasajja mu bufunze. Omuntu alina kalipu plate ako akagazi akanene ennyo kati nga ye mulaba oyo n'abasajja gye bakoma okubeera ng'ate bamwettanira. Era bagamba mbu omuwala senga asangibwa nga talina kalipu plate ako, bino ebintu bye batwalayo nga bagenda okumuwasa omuwala ekika ekyo bibeerera ddala bitono, oba katugiyite dawari. Bagamba nti omuwala senga aba nga takalina, dawari abeerera ddala mutono, wabula omuwala aba akalina abeerera ddala wa bbeeyi nnyo. Era mbuka kuba nnyo abasajja b'ekika kino bamulusi oba munfuna baganda bange. Era omuwala senga abeera nga takalina aba alabirwa ddala ng'ekyonzira mu tribe y'abano abantu. Ate era bagamba nti omuwala abeera n'ako akantu abeera fertile mu bufunze, aba azaalira ddala abaana be. Senga omuwala aba asangiddwa nga talina kantu ako, emikisa giba mingi nnyombo okubeera nga n'okuzaala tazaala. So bo omuwala gwe babalanga wa bbeeyi oba gwe babalanga wa makulu mu kika kyabwe ye muwala alina kalipu plate ako. Era omwana kasita aweza emyaka 15 16 bamutwalirawo ne bamusalirawo era ne bakamuteekamu. Kale banaye ebyo nno ebigenda mu nsi tulabira ddala nga byewuunyisiza ddala okukamala, n'otunuulira obulumi obuli awo ddala omuntu ne basala omumwa gwo ne bagugaziya nga naye woogulaba. Kati nze neebuuza oba banene abantu boogera batya nga bamutaddeko akantu ako. Ekirala bagamba nti ekibateekesako kalipu plate ako mbukwewala ntalo zibeera mu bufumbo, kubanga bo bakizuula nti ebisinga okwawula abafumbo n'okuleeta entalo kuyombagana. So bagamba nti omuwala bamuteekamu akantu ako ebigambo bibeerera ddala bitono, nti omusajja ne wamuvuma oba ne wabaako ensobi gy'akola tagenda kubeera ng'aleekaana kumuvuma kukola ki, wabula agenda kubeera mukakamu mu bufumbo bwe afumbe. So ze zimu ku nsonga lwaki abaana abawala mu kika ky'abo abantu bamulusi babateekamu kalipu plate ako. Muganda wange gwe kikyolowooza ate munange ku mbeera eno? Kiki kyolowooza? Kubanga kigenza ozulibwa nga abaana bangi bano abagwa mu Lusi tribe badduseeyo mawanga gaabwe ne basenga ate mu bibuga ebyenjawulo nga beewala bikolwa bino. Abamu basigalayo mu bitundu ebyo ne bagumira ebikolwa bino. Kati nga tulaba abagisu bano be basala embalu, abagisu abamu baddukayo eyo mu byalo ne bajja eno mu bibuga lwansonga bamanyi nti mu bibuga tebali ku ebyo. Mu bibuga abantu bali modernized. So n'abantu bano bamulusi bambi abaana abawala abamu baddukayo ne bavaayo. Oba munfuna baganda bange, so bambi abaana badduka ne baddukayo nga ye tajja kubigumiikiriza ebyo. Naye nga gwe kikyolowooza ku mbeera eno, senga obadde mu tribe eyo wandigumiikiriza kino ne bakikolako yabaffe, woba olaba guddaddala kino ekintu kimakinga sense. Omuwala omulungi ne bamukwata omumwa ate ne bagugaziyiriza ddala bo nga ate bwe bayita beauty. Era omuwala omwago gye gweyongera okubeera nga gugaziye nnyo olw'akantu ako gyayongera okubeera nga ate attractinga abasajja. Era mbu yatwalibwa okubeera nga ali fertile era yaweebwa ekitiibwa mu society. Kati nno bannange ebyo bigenda mu maaso mu nsi byo byewuunyisiza ddala okamala, wabula nga weebale kubeera nga ate munnange ontegera amatu entakera. Oba tonna subscribinga ngenda kusaba subscribinga oteekeko n'akadde, kubanga ate nze nkyakuweereza era ngenda kusaba tovaawo kubanga nkyakomawo. Mubeere bulungi, agiraba nkomera takomera mpeera, ng'ate wenkomawo n'amawulire gaffe amalala.